mulaba RDC bonna gye bali okwetwala eggwanga n'abalala bonna bali mu security abagezaako okulemesa ba candidates abamu okuba nti bakuba campaign. Wabaddeko stakeholders meeting eyatudde bannabibiina ebyenjawulo ebiri mu kuvuganya baagenti babwe babaddewo mwabaddemu n'abakulu mu security. Omulamuzi Simon Byabakama n'ajjukiza buli agezaako okulemesa candidate nti bannange abantu bano mukimanyi nti ba presidential candidate mubaleke bakube campaign. Okusooka wabadde ebigambo ebadde biva mu candidate w'ekibiina ekya NUP Iroro Kyagulanyisa Ssentamu ng'agamba nti akakiiko ak'ebyokulonda babalemesa okuba campaign nga katunudde bwe kati kansooke nkwe Kyagulanyi wano then ate mmale nkuwa omulamuzi Simon Byabakama ng'agenda maaso n'okulabika nti alagira ba RDC ne bekikwatako okuleka ba presidential candidate okuba campaign zaabwe. Katusooke tufune Kyagulanyi uno. They say Mr. Byabakama and the Electoral Commission that he leads, they claim this is supposed to be a free and fair election, but we are not even allowed to use the public roads. Kyagulanyi agamba nti isi egamba nti akalulu kano kamazima na bwenkanya naye ffe tetukkirizibwa yadde okukozesa enguudo. Are deliberately being blocked by the police and military from accessing our rallies. I want Mr. Byabakama and this commission to answer to us and tell us whether only Museveni and his agents are the ones supposed to use the public roads. Era agamba nti njagala akulira akakiiko ak'ebyokulonda Simon Byabakama atubuulire nti mwami Museveni ne banne beboka bakkiriza okukozesa enguudo. And I want to put Mr. Byabakama on notice and to put the police on notice and to put every Ugandan on notice that we are going to be non-violent, but we are going to exercise our civil right in Uganda. Bw'obanga olowooza nti abantu nga ffe tetulina kuvuganya Museveni obululu busazeemu naye bwe muba temugyeemu kulonda tujja kwesimbawo tujja kutuuka ku Bannayuganda ate bajja kulonda ate tujja kakuŋŋaanya ate tujja kakuuma. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. Pale FM ekkula era omuntu wa bulijjo wabalinnya okuba nti otaddeko Kyagulanyi ngalogo butali bumativu era akakiiko ak'ebyokulonda akale nno omulamuzi Simon Byabakama kwe kuvaayo n'ayogera ebigambo bino. Bava RDC yenna n'agamba nti yadde waliwo puroguramu yakolebwa nga bacandidates ne balagawo bagenda okukola campaign mu kitundu ky'eggwanga ye n'avaayo n'agamba nti kijja kusoboka. Well, that's an ignorant fellow, very ignorant era ne bwa RDC tabusaanidde. RDC wenna agamba nti candidate bw'atagenda kuba lukuŋŋaana wano oba tomanyi kyokola n'oba RDC tobusaana. Njagala kyogera kubanga mu mateeka campaigns za presidential candidates ziri mu mateeka. Ekyokubiri akalulu ka bonna kali mu ssemateeka nti buli myaka 5 Bannayuganda banalonda nga bakulembeze baabwe. Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo bimu ku bigambo ebya Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda RDC bagambe nti pulizi mujjukire nti abantu abo waliwo mu mateeka akalulu ke tulimu ka mateeka nga bwe bitambula. Kakati okusooka kandidate w'ekibiina ekya NRM General Yoweri Kaguta Museveni incumbent onako olwaleero azzeemu n'awummula badde sinnafuna nsonga lwaki awummudde atagenda kuba campaign onako olwaleero. General Museveni n'olwaleero azzeemu n'awummulamu talina waali alisti olwaleero. Then Kyagulanyi Robert Ssentamu wuuna mpuliriza onako olwaleero oluvannyuma lw'okuyuuguumya Kasanda ne Mubende ayolekedde ebitundu mukwano gwange ebya Kyankwanzi. Kyagulanyi Robert Ssentamu ayolekedde Kyankwanzi mu kulonda kwa 2021 ekyankwanzi eno waali abalonzi 10,831 byagenda okuggwa nga Kyagulanyi Robert Ssentamu ekyankwanzi okitegeera nga tebitambudde bulungi baamuwangula. General Museveni yawangula n'ebitundu 6 yafuna obululu 3,859 ekyankwanzi. NUP eya Kyagulanyi yafunayo ebitundu 37 n'obutundu 5 ku buli 100 bwe bululu 24,529. Kakati Kyagulanyi ng'agenze ekyankwanzi alina okukimanya nti eno district baagimuwangula okitegeera baamuwangulayo amaanyi alina okuteekamu agawerako.
kakati Kiboga Kyagulanyi rajja ali onako olwaleero akiboga mu kulonda kwa 2021 wali abalonzi 8,110,434 ab'Ekyankwanzi nga basinga ab'Ekiboga ye kakati nga byagenda maaso nuko bika nti bitambula General Museveni ne Kyagulanyi bavuganya nnyo ku district eno y'Ekiboga bigenda okuggwa nga General Museveni awangudde Kiboga n'obululu bwali 2,142,254 ampuliriza obululu obwo bwali bukola ebitundu 49 n'obutundutundu 93 ku buli 100 obwa General Museveni Kyagulanyi n'afuna obululu 2,137,764 nga bukola ebitundu 48 n'obutundutundu 92 ku buli 100 mu bufunze Museveni yafuna 49 Ekiboga Kyagulanyi n'afuna 48 Ekiboga district eno baagivuganyako nnyo naye nga byagenda okuggwa nga General Museveni yawangudde Kiboga kakati Kyagulanyi district 2 zaalimu olunaku olwaleero Kyankwanzi ne Kiboga zombi baazimuwangula kakati gyalaze olunaku olwaleero kutegeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni Ntibwaburwa ye olunaku olwaleero ali off talina waali kakati ngabigenda maaso n'okuba nti betambula kansoke nkutegeeze nti mu kitundu ekyabugiri jukira nti Kyagulanyi bonna ku bitundu byamaze okulabika nti ayitamu ebugiri yetutegedde nti Speaker Aneti Anita Amongo abadde n'omukolo gaggadde Kyagulanyi yabaddeyo n'asooka annyika ekibiina ky'NRM mu ttaka kyonna n'akibunja ettaka n'akibikka mu ttaka ne bagamba tujja divaamu Speaker Aneti Anita Amongo agenze mu kitundu ekiyitibwa Bulume Busowa kumpi ne tawuni y'Ebugiri n'agamba nti abalimba mulonde mwami Museveni yamanye ebizibu byammwe Kyagulanyi abaddeyo n'akuba olukuŋŋaano lwamenye n'emiti Aneti Amongo agenze n'agamba alimba yabagambye agenda bagirawo PDM era nga mukkiriza temukkiriza bagenze bannakibiina ekya NRM bagezaako okwerwanako bagamba nti Kyagulanyi Bugiri Speaker Amongo abuulidde ab'Ebugiri ebirungi bya General Museveni n'abagamba nti bwe muva ku oyo mugende ku wangato kale Nepal FM ekula eri omuntu wa bulijjo kwoli mbagambye nti bintu byakwebeereramu ekyewuunyisa nti abalonzi basigala beebamu abagenda okulonda Amongo abagenda okulonda rather General Museveni laaleezo n'omala ogamba nti katukebera aboono nga boono n'olwapoono ogenda okulaba nga kumpi kintabule era babaddewo Amongo n'agenda maaso n'okuba nti abategeezezza n'abagamba nti bannange Kyagulanyi yabagambye si bituufu mulonde General Museveni yagambye agenda kujjawo PDM General Museveni yabamanyi mu mulonde Bugiri mu Busoga Busoga ku General Museveni 2021 tebyatambula bulungi NRM bakoze counter attack Bugiri bakoze counter attack kakati ekirala mpuliriza kye tuyina ekibiina kya NUP without evidence yes NUP maybe nga bebalina evidence bagambye bagudde mu lukwe NUP bagamba nti poliisi eina jammers kalulu nti poliisi eina jamming technology gwekozesa mu kalulu akalulu kano nti poliisi eina jamming technology gwe yaleese jamming technology nti balina obuuma bu jammers obujjako internet jukira nti Kyagulanyi mwabeera zibeera zi live kumpi ensi yonna eba emulengera kakati okusinza ku Bobi Wine agamba nti security forces tebakuma bukumi ku blockinga campaign ze wabula nti batandise n'okugezaako okuleeta zi jammers bajja n'akuuma ne kajjako internet oba neesirowinga yabyogedde abakulu tebannaba kukyogerako of course mu poliisi NUP erabika erina obujulizi agambye nti abaana babeera ku live ze
yabeebazizza omulimu gwe bakola n'abagamba nti naye mukimanyi waliwo obujamaazi nti waliwo emmotoka eza poliisi ezitambuliramu obuuma buno bujamaazi obugenda okuslowinga internet nti bagezaako okukola sabotage n'okufrustratinga communication yaffe n'ensi yonna. Kyagulanyi bwe bitambula. Ekitundu mpuliriza ekya Nyendo Mukungwe omukulembeze w'ekibiina ekya DF ye Matasi Mpuuga Nsamba yali asuubiddwa okuba nti ajja kwesimba okuba pulezidenti yakita era nga kakati kiri confirmed over yamaze dde okuba nti akakasa nti ajjanga MP Matasi Mpuuga Nsamba President General w'ekibiina ekya Democratic Front ow'omuti azze na muti ku luno nawe vutafuira ku bbala limu Mpuuga azze na muti abagamba nti munonde yarangidde dda nti ekitundu ekya Nyendo Mukungwe agenda kuddamu yeesimbewo kitegeeza nti shutdown kakati eri confirmed wakati wa Mpuuga eyajjango wa Nupululi ebizibu bingi byafuna along the way kakati agenda kuba atunka nnyo ne candidate w'ekibiina ekya NUP gwe bayita Sebina Javiira Lubowa eyegenda kuba shutdown mubumu ku bululu businga resi zobusinga okwesunga yeeyo NUP ina okulaga Mpuuga nti tusobola okujjayo kati ate Mpuuga ayina okulwana n'okuuka ejjemba laga NUP nti temusobola kunzijayo singa Matasi Mpuuga Nsamba tawangula Nuupu wano bangi batunuulidde nti singa Mpuuga alemererwa okuwangula NUP mu constituency ye nti ajja kuba agenze mu kibayita political limbo kati alina okukozesa n'ag'omu butaasigaza ekifo okusigala nga ali ku layini y'ebyobufuzi alina okuwangula wano bw'aba tayagala kuyingira limbo ya byabufuzi ateekeddwa okuwangula ebizibu byonna byabadde nabyo mu kisanja ayina kulaga ni NUP nti nange ndi bw'amaanyi nga yeddiza constituency kyokka ne NUP efungizze gamba tujja kulagirako bwereere osaaga Sebina Javiira Lubowa versus Mpuuga one to watch Nyendo Mukungwe kale kati ngenda kujja mbabuulire magambe nti tutandise okwetegereza obukudi bwa General Museveni mu kalulu mu campaign n'obukudi bwa Kyagulanyi mu campaign ani ayina obunaabiitingo bwa munne olwayo tugenda kusooka n'obwa Kyagulanyi enja tuleeta obwa General Museveni neka nsooke ngiremu bwe nti katono nkubuulira obukudi bwa Kyagulanyi sofa bwe yakaleeta bulinga mukaaga ate bulabika bumukoledde somehow ngenda kukubuulira we nataddeko paaka bwebale nnyo okuba nti otumbudde akadde kano kennyini nkujjukiza eggone ly'omugongo bagenda kujjanjaba omugongo enzijjanjaba empya y'omulembe omugongo gukuluma magumba gasese tukaganyiga nerves bagamba nti batuukire bakujjanjabe ku ssente entono ddala bagenda kujjanjaba gwasanyira omugejje ekiwange ebigere bizimba bikuma omuliro wekwata b'eggonero ery'omugongo bakozesa enkoletiba therapy treatment massage ne home care ne bakujjanjaba n'oterera bulungi omulwadde bagamba nti oba ogenze kuwona omugongo gukuluma oli mu kagaali oli ku migo oli kafaliso toyina zikutwala buyindi ate nga oli mulwadde tokyakola bagamba nosobola okuddamu n'obeera munabo mulungi n'okula endwadde z'amagumba n'omugongo genda bannaffe bano ab'eggonero ery'omugongo Kawempe opposite n'akatale ekizimbe ekya Kawempe shopping arcade webali ab'eggonero ery'omugongo endwadde z'amagumba n'omugongo kuba ku noti 751 1933 noti 075 1933 noti 076 54 58 075 1933 noti esimu etibwa Kaguje nje kujjukiza nti esimu eriko genda ofune esimu okuva banafa ba big time gadget bali ku duka lyabwe dirya ngo yambuka Waseka Equatorial Mall bobove Waseka yambuka ku Kyagoroodi ku mukono ogwa kono big time we bali bakwetedde esimu etibwa Kaguje esimu eyo bagamba nti GB 128 erikorwa mu 6GB eri andali ku omuliro okumala ennaku 3 Kaguje simu nungi ku mitwalo 24 zokka yes emitwalo 24 zokofuna Kaguje yetaga Samsung balino Samsung Edge Extra ku mitwalo 25 kyokka Samsung endero ku S9 S8 S9 Plus Note 8 zo nawe ziri nenga Kaguje simu eriko ya mitwalo 24 zokka gifune kuba nafa ba big time gadget singa tenda bakuba nti egwawo egenda kugwawo duka zambo gifune kuba ku Note 12 M 12 9 8
oli mukamba n'emiriraano basobola ogikuleetera wonna wooli yeetaaze kaguje kuba ku nooti 7 nooti emu 12 988 070 12 988 ofune kaguje okuva mu big time gadgets katukomewo n'obukodyo bwa Kyagulanyi enkya tuleeta obwa Museveni. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data warayisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Abatuuze b'Nakawa East wamu ne Nakawa West kubonnakawe yawamu basizze kimunga nkuyege ne basalawo okuleeta oyo omwana waabwe oyawuliriza afaayo nnyo omuntu wa wansi atasosolasosula mu bantu ayagala enkulaakulana wamu n'enkyukakyuka ya Nakawa Division. Boken Ali Nubian Lee yoyo gwe basazeewo okulonda nga mmeeya waabwe oyo munnakibiina kya NUP akabonero Umbrella afaayo nnyo omuntu wa wansi okuli abakyala abavubuka abakadde ababodaboda abataxi abobutale ebyenjigiriza ebirungi ebibulamu okukusa n'okutondewo emirimu eri abavubuka. Londa Boken Ali nga mmeeyawo owa Nakawa Division 226. Boken Ali Nubian Lee ono ye mmeeya w'abantu. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumirwa WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. Zaidi Quran Memorization Center Nasaland Primary School Namagoma na Kitokolo semero lisomesa oluzungu n'eddiini okuva ku Nasala okutuuka ku primary ey'omusanvu mu byenjigiriza erizettungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kade lituuza abayizi ebigezo bya Piero ine Piero nga bagunjula omuyizi ku musingi ogw'eddiini nga bamuyigiriza empisa n'ennono ez'obuyisiraamu entuufu okuva mu buto anti bulijjo ettooka liwanirira likyali ku mugogo. Balina tahafidho ey'omulembe nga basomesa omuyizi okuva ku yasaluna okutuuka ku kukwata Kurani ku mwoyo so nga batendeka n'abayizi baabwe ensoma za Kurani ez'enjawulo wamu n'ensomesa za Kurani olyoka okakasa nti ddala mbuga ekwagala ekuzimbya ku lwazi. Zaidi Quran Memorization Center Nasaland Primary School somero lya Dene Boarding balina omuzikiti gaggadde emmotoka ezitambuza abayizi n'endya n'ensula y'abaana ennungi ddala. Balina amasannyalaze ne sola ng'ebyobulamu n'ebyokwerinda bisibwako nnyo essira okwewala embeera ey'okwebaka kaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri. Zaidi Quran Memorization Center Nasaland Primary School lisangibwa Namagoma na Kitokolo ku luguudo lw'e Masaka ng'okuwandiika abayizi kugenda mu maaso buli lunaku anti bulijjo omwangu yatta enswa. Bakubire ku 0743 489 886 oba 0782 720 69.